Kooti okusazaamu obuwanguzi bwa Kanso Nalukoola. Oluvannyuma lw'okulonda kwa 2016, eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda obudde obwo Yinginiya Badru Kiggundu ng'akutte obuwanguzi abuwadde Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Omu ku baali bavuganyizza John Patrick Amama Mbabazi teyakkiriziganya na bivudde mu kulonda. Yugu yekkase mu kkooti ng'awakanya obuwanguzi bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ku lunaku lw'okusala omusango, abalamuzi ba kkooti enkulu omwenda bonna nga tebeetemyemu nga bakulembeddwa Ssaabalamuzi Bart Katuleebe bakkiriziganya nti kituufu okulonda kwabaddemu ebirumira ebitono. Naye ebyo si bye tuyinza okusinziirako okuzza eggwanga mu kulonda, kubanga okulonda kutegeeza ggwanga kufiirwa ssente, okulonda kutegeeza ggwanga kufiirwa budde. Nange embuuza omulamuzi eyabadde mu gwa Nalukoola, lwaki tewakozesezza kakodi ako ke kamu okukimanya nti constituency gyenziza okulonda kugenda kuba kwa kusatu mu kisanja kimu? Lwaki tewalowoozezza ku ssente z'eggwanga? Lwaki tewalowoozezza ku mivuyo egyetobeka mu kulonda? Lwaki tewalowoozezza ku biseera by'eggwanga? Ddala abantu b'e Kawempe b'ekisanja kino babeere nga tebakiikiriddwa, nga n'akaseera akatono ak'emyezi 7 oba 8 gyokka akabadde kasigaddeyo waakiri banunule emyaka gyonna gye baafiirwa nga Seggirinya ali mu kkomera, Seggirinya ali mu ddwaliro oba nga Seggirinya ali Magombe. Kakati lwaki tewabasaasidde? Akaseera akatono akasigaddeyo ne bafuna obuweereza. Era bwe kibanga ddala kituufu tulonda bakulembeze kutuweereza, ab'e Kawempe banaafuna ddi obuweereza bwabwe? Lwaki tewalowoozezza n'ogamba nti wadde nga waaliwo obuvuyo obutono, naye si bwe buyinza okutuzza mu kulonda nga n'ensonga ez'essimbalaala obeera ozirina? Nti okulondebwa kitegeeza ogenda kuweereza, naye ogenda kuweereza ddi? Era abo b'olina okuweereza nga bamaze emyaka 4 n'ekitundu nga tebalina muweereza. Lwaki kano akadde ak'okkubira mu kampeyini, lwaki kano akadde ak'okwonoonera mu ssente z'eggwanga tetukakozesa ono aweereza ekiseera ekisigaddeyo? Oba akakodi ako kakola Museveni yawaabiddwa yekka, nga tekakola ng'aba opposition bawaabiddwa? Bwe kiba ng'omulamuzi Bart Katuleebe yakkiriziganya n'abalamuzi banne abalala 8 ne bagamba nti kituufu emivuyo gyabaddewo emitonotono, naye si kwe tuyinza okusinziira okudda mu kulonda. Gwe bw'oba walabye emivuyo e Kawempe, lwaki tewalowoozezza ku ssente z'eggwanga n'abantu b'e Kawempe? Lwaki tewalowoozezza ku biseera by'eggwanga era ezo ssente ezigenda okukozesebwa okusaasaanya mu kulonda? Lwaki si ze ziba zitereeza Kawempe oba ezikubagiza bannakawempe oluvannyuma ly'emyaka nga tebafuna buweereza? Uganda simanyi lwaki ekyewola, kubanga Uganda erabika nsingagga, Uganda erabika erina ssente. Gwate eggwanga eritegeka okulonda mu constituency emirundi 3 mu kisanja kimu, eryo ddala libeera ggwanga ki? Era singa muddamu ne muteekateeka okulonda mukakasa nti ssente ze mugenda okusaasaanyiza mu kampeyini ezo ziri wathe obudde ono omubaka bw'agenda okuweerezaayo obutono. Njagala ssente muziwaanyisiganyemu n'emirimu oba n'ebiseera, nti eggwanga bwe lisaasaanya obuwumbi bwa ssente mu kuteekateeka okulonda, gattako NRM ekwata obuwumbi 4 okuteekayo kandidenti waayo, ne bw'aba yawangudde eggwanga liba liganyiddwa mu budde obwo obutono obubeera busigaddeyo bw'ogeraageranya ne ssente ze libeera zitaddemu. Oba ffe tulunda nte kugejja nga tetufuddeeyo mata gegenda kutuwa, nga ffe tuva kimu erye naye nga tetulina kye tugenda gigobololamu yadde n'ekimu, naye nga fokasi yaffe eri ku nte erye. N'olaba abajja ati nga bakuba abantu emiggo mu biseera by'ebyokulonda,
N'olaba abantu b'e Kawempe baabonaabona mu biseera by'ebyokulonda. N'olaba bahayitawa nga batambulira ku miggo lwakalulwako. N'otagamba nti ensonga zo ziri mayina nnyo okusinziira mu mivuyo egibeera mu kulonda. Tugende mu maaso kasita n'akaseera wasigaddeyo katono. Ye Museveni muli alowooza nti Kawempe asobola okujeddiza. Era n'ekirala ejjo lwe yeetonze oba ku Sande lwe yeetonda ku lwa byatukoze oba ku lw'ebyo byagenda okutukola gwate eyakatwetondera. Ate yakoze bw'ati, ate yajjayo omuntu mu region mwe yeetondedde nti bannange mu nsonyiwe byonna bye mbakoze. Kubanga n'omwana omuto asobola okukiraba nti NRM ebadde teyina audacity ewaaba. Actually bwe twalimaliriza okulonda ate era ffe twaligiwaabidde wadde nga ffe abaali bawangudde. Kakati essaawa eno eyeetonze eggulo nga yakeetonda olwaddako n'atatuwa nsonga lwaki yabadde atwetondera. Kyalibanga yeetonda ku lw'ensobi z'anaatera tukola so si ku lw'ebyo byatukoze. Omulamuzi olowoozezza ku mivuyo egibeera mu kulonda nga tuvudde ku bya ssente z'eggwanga. Olowoozezza ku battibwa, abakubwa, abalemazibwa, ababuzibwawo, abawambibwa, obalowoozezzako. Olowoozezza ku ggwanga lyaffe lirina ssente mmeka? Nze neewuunya eggwanga erikola budgeti nga buli mwaka libeera lyewola lwaki terikolera mu budgeti yaalyo? Lwaki oba weewola omwaka guno oteeke mu faamu nga n'ogujja obeera ogenda kwewola mwe kye mugamba nti Uganda tesobola kukolerako mu budgeti yaayo kubanga temutuwadde na nsonga lwaki mwewola nga n'ensonga ze tusobola okwemalira nga bwe twazeemalira mu 2016 temusobola zikolako mumwewola. Uganda ngagga, Uganda ssente si kyekizibu kyayo. Yensonga lwaki n'omulamuzi asobola okuyimirira ku magulu ge n'agamba waddeyo okulonda okwokusatu eyo Uganda tulina ssente ezimala. Okulonda kutegeeza ssente. Okulonda kutegeeza okupoozinga emirimu gya constituency. Lwaki abantu b'e Kawempe mubakotoggedde obwenkaniddeawo ne mutabaleka akaseera kano akatono nnyo akasigaddeyo bakakozese okufuna nabo ku buweereza abalala bwe bafunye mu constituencies endala? Museveni ffe weetuli tukulinze ku ground, ffe weetuli olaba tukaabira mu biki ate ono abeera atukutukidde mu ngalo. Ffe weetuli nante ku mulundi guno ogenda swala nnyo kubanga lulyo tuba twakkuba bukubi kati tugenda kwirindiggula.